nenga nayo incident yaliwo mu ngeri nga sijagadde mugonga tekirimu nenga atandise okukula mubiri gutandise okubanja omuntu okusangira mu kaseera ngo mubiri gutandise okubanja tugenze mu kyalo eyo tugenze kusibayo mbuzi. I remember tuva mu kusibayo embuzi tuyita mu lusuku nga asooka oyimirire nga takunyegangako kintu kyonna. Takugamba mbu bajja ngo batwekwano baki yakuteeka mu mbeera ya kikolo. So I remember it was my first time. Nga nokkankana bwenti. Agambe soko kati yakujja omwava ku mbuzi n'agamba ki? Olandeka. Sokonyo mbuzi embozi eno kuba embozi tujeetaaga. Trust me. Tuva mu mbuzi. I can't forget that day still. Nali nkuze mbayo nali kasajja katini nnyo naye nga ujike pya yona joining yao art nali katini nnyo nga ndikeru yes. Kati nzija tuva mu mbuzi twala embuzi ngenzo anko wange kuwumula mu holiday. Anko wange abana babasindika gende wagundi omulemu. Twala embuzi yali mulunzi nnyo twala embuzi. Wansedi ku farm kati mukudde tulina kuyita mu lusuku okutuuka ewaka. Tuka mu lusuku nga amasoko ge. Tukole mbwe kinewe tuti. Nga sibitegeera. Munange nga yebaka mu lusuku wansi kusanja ngajjamu akabiko omulalu nga nterawo nga ngamba jangu ogira kati nali simanyina kyenkola amanyi Allah akbar ngezaako nga bonagira kati namagulu genda gayise eno neeno sitwatuukayo of course naye nga nkankana ngezaako okola kyayagala omubiri nguli yaguŋŋamba nkole kyayagala naye mbongo bwange tekiriimu nnyo kubanga sina experience ndi muto. Oli mukutya. Ndi mukutya ntangoka era that time sina kye nakola. Benageza ko ndaba nga kiganye mukaka no kunyire mu sikako nenziruka. Nemulekayo mu lusuku. Naye okubalaga nti ba relatives bazibu. Beno betuzunzize waka. Era tubegendereze. Trust me, sawa zo kunaaba akawungezi malizo okunaaba nzira mu bedroom. Ngetuka mu bedroom nga yeba yamaze okunaaba teyayambadde yasigadde mu towel. Nantegera mu bedroom. Eyani Jensula yafe yabalenzi tusula. Je yantegera ba anko yaliwo in fact. Mishala ujali nenga aliwe bwero ali mu mbozi nga omanya abakyala ali mu mikwano gye bali mu mbozi. Kati wakalwa abaana nenga bato. Aba anko bato very young bali mu byawe nabo mu bedroom. Era that was my first time. I remember it was senior 5 ngena msinesi holiday senior 5 I remember. That is the first time. Kati kwolo yamanya sina kyenkola ki? Kyomanyi. Yena ankwata nateka winyo. Najja nakuyigiriza. Dawa no, kala woti. Twafadda bannange.